media yaffe kusensonga kasita bakuwa chapati yaabwe ne soda oba owambiddwa oba oyagala oba toyagala oba olina okukkirira wali ewantu waabawala mukkirira wansi gundi nga mmeka fuuti bageraageranya bugeraageranya naye kati okusinziira oli omuntu ng'empuku agisimidde emyaka 4 5 teba yakumpi kwanza omusajja yaŋŋamba ne tukuba golodi nondaga amaddu nkutta nenkukubirako ebinja neŋŋamba byamukubi kubeera siggwa abaasoose naye wantu wala wali wala oyinza okukkirira ssaawa emu n'oyambuka nnya nga bakutumye butumi tugenda oleete kino oyambuke naye essaawa nnya Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Chapati olunaku tulamba ate ng'olina okukola kacupa ka soda ne chapati olunaku olunaku ate nga bwe bagikuweera ng'oba olina okukka wansi mu kinnya obakolere nga kyewuunyisa ate ffe tumanyi nti ewaliyo ssente waliyo naye nga z'abanene bana abakiteekamu ssente naye kati fe abaali wansi nga tetufuna bulungi. Kwesi Bifo Media tugusa ensonga z'okulwakabajja yakubuuzaako wano wetusinzidde okubeera nga tukuleetera programs ezirimu omulamwa. Tweyanza batambudde naffe omwaka guno ne tubalayirira nti temujjanga okwo tusiimye abakomentinga, tusiimye abalayikinga, tusiima abacontributing ku stories zetuba tuleese nga zeetaaga abantu nga beetaaga obuyambi, ne tusiima n'abatuteekamu akasente abalasalawo okubeera nga batambula naffe ne bagamba kampe SB4 akalango. So naguda omwaka ogutandika tubako owalabagala okulanga bizinesi zammwe okubeera nga zitutumuka n'okufuna bakasoma mujje mulange ne SB4 Media tugusa ensonga. Programu zinga zino zikuleetera ezirimu omulamwa nti oba ng'oli eyo funemu ekyokuyiga oba ogaziye ku bwongo. Leero gye tukuleetedde efa eyo gye basima golodi. Bangi tuwulira nti golodi mulimu ssente, tuwulira nti golodi aba simanyanga mubende eyo, simanyanga saidi zeeyo Mityana n'ogenda eyo Ebukuya eyo Kasanda eyo Olubaali eyo gye basima golodi, naye tetumanya biki ebibaayo, biki ebifaayo andi biki ebikolebwayo. Twawulirako nti abaana bangi bafiirayo eyo saidi ze Christmas twaliko eyo saidi za Bukuya nafunako omukyalo omunanyumiza yangamba nti golodi yagenda ggwamu andi abaana bangi abafudde. Twebuuza kiki ekibatta. Gwe nkuleetedde wano
yali y'omu ku basimi abasima bakka wansi eyo ne basima agenda tunyumiza biki ebibeerayo abaana kiki ekibaviirako okubeera nga bafa and gold ono process kiki gye bamukolamu okufuuka gold era bagaggawaliramu batya nze muzzukulu wa Kabajja batuteekamu akasente baziwa and sons bali ku Mukwano Arcade bakuleetera beddings yali etaaze okubeera nga weefunira amasuuka duvet covers blankets mattress covers shoe racks wardrobes genda owaziwa and sons awo ku Mukwano Arcade babirina mbonjo n'okusuubuza basuubuza ate nga offer ya end of year ekyaliko gendayo bunambiro obire ng'ofuna ku bbeeyi kaali waziwa and sons ntumiddeko abatulabira mu ggwanga lye Dubai omuli Moze muganda wange oyo nkutumiddeko nnyo Moze oba Musa nkutumiddeko nnyo webale kubeera nga okakkalabya emirimu Musa nno akuyambako okubeera ng'olambula Dubai gwe munnayuganda nga oli eno walagadde kwagerako ka vacation tomanyi otandikiddewa kubeera ku Musa ajja kujja ku airport akupiikinge akufulinde wootero akulambuze wawe oyagala ogenda oyagala gendako mu desert safari akutwaleyo ogendako ku Burj Khalifa akutwaleyo Dubai Mall wonna wonna woyagala ne mu nsozi eyo mu nsozi eyo zikafokaani asobola okutwalayo n'olambula n'okoma onoonyumiza kuba abantu bangi abasufayo ne bagenda mu Dubai naye n'atuuka tena waatandikira so Musa ensonga eyo yagyesigaliza kutumiddeko nnyo ka brother naye ntumirako ko ne Mami Fat naye ali mu Dubai akwakalabya mirimu Mami Fat ndakuyambako okubeera nga gw'omusuubuzi osaabaza emmaali yo otuuse Dubai osuubudde emmaali weebuuze etuuka out ye Uganda weekwate Mami Fat oyinza oba ng'oli mu maid ng'oli mu kiyumba eyo house maid house manager ng'oli mu kiyumba naye nga waleetaze okutwala ebintu byo e Uganda okuleeta ebintu bye Uganda weekwate Mami Fat songa ezo azimalanga so mbatumiddeko nnyo naye gwe wonna wenna nga oli mu Saudi Arabia ng'otulaba mwebale kumalako naffe omwaka mwebale kubeera nga mutuwagala n'okulaba waka waffe tuli ku SB4 Media tugusa ensonga omukulu bakuyitaani Sekyanzi Michael ogenda kwongeza ku ddoboozi Sekyanzi Michael Sekyanzi obulamu buli butya obulamu bwebutyo bwakweyiya kweyiya kati oyiya kyo kuva weyava mu ki eyo mu birombe tusiiga langi webityo olamba bali mu kirombe kyawa Rujinji Rujinji ekiteetwa babiriyo ebirombe bingi bingi waliyo nebyesitatuukamu ng'ekyerubaali Kisiite eyo saagendayo Mijinji giriwo waliwo distance y'okuva ku kyemijinji mpaka Lubaale bayinza okutwalira wakakaaga ku booda kitegeeza wala naye nga biri mu area y'emu kitundu kyeki si bwaneneku wagaziku kale ebyeri ensozi nnene sinza kugamba nti webali kuba nange saatuukayo gwe first time okugenda wagendayo mukwano gwange yeyampita twali tusoma naye kati ate nze ebyokusoma ebyo yegwe byasooka okulema n'agenda kati nange fiizi we zaabula naŋŋamba jangu eno tuyiye neŋŋenda nagenda nga ngenze mutundirako manda tutunda manda kuba waliyo abantu bangi ye yali atunda manda na chapati kati neŋŋenda ate nali mutebya ebiseera nga simanyi bapima manda kale ng'alaba nkola loosi nansasula nenkola ki nensooka nenvaayo nenzira gye nali mbeera kati bwe naddayo eyo empigi netandika okupoota biki kati ate nga ndaba eri obulamu bwali bulala okusinziira ku bweno gyendi empigi okupoota biki nga naabimenya nnyo kati nga amagezi gatandise okudda kati
ensondamu gyali mitwalo 2 era olwagiweza n'enzirayo. Ate mukuddayo ng'ani akuyise? Tewali kuba nali mmanyiyo, tewali yali ampise nagenda kulwala kuba nali maze olaba abaana abeeyiya bwe batyo nga ne nange ndaba nja kusobola. Naye nga nze kyali kintutte kale nali njagala nziriremu oba kitege nziremu okukola ensobi nga ngitegedde. Natuukayo naŋŋamba bizinensi yagwa kati awo simanyi oba weeyiya ne abaana twali tusula awo mu kitundu baali nga bwe basula ate nga si kati awo nembeerawo nansooka awo nampa ku capati wiki naŋŋamba ekiro jagenda nawo kubanga abeeyiya nga batandika ssaawa 6 nga bantu beebase. Okweyiya batyo anti ogenda n'oyera mu buyumba bwa golodi naye nga bwe bakusangamu kiba kirala bayinza okukuba. Okwera? Oyera kungulu okwera mu buyumba bwa golodi anti 2017 bantu baali bangi nga tebannatugobayo. Tugenda ne twera nga twera ne mu bifo ebikambwe nga bwe bakubira gundi agamayinja ga golodi naye nga tebakkirizaawo. Anti sitegedde ng'okwera oyera enfuufu n'ogikuŋŋaanya n'ogenda ku kadiba ne muteekamu makiro ne mujooza ne mugyamu golodi. Asobola obabeezaawo mwenga abatoototo olunaku 3 ena. Naye nga mama mufunanga? Omufuna. Oba omutunda oti? Anti wabeerawo obuyumba wabeerawo abamugula nga bali mu buyumba abawala nga tugenda ne tutunda. Kati awo twali tuli awo ne baleeta gaali maje gajja ssaawa 10 ne batugamba ssaawa 4 ogw'emisana mulina okuba nga temuli wano. Owaye ngende wano ku kampani we basolooza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibaleko ssebo. Kale nyabo kampani yasoloozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. wangi waawe nnyabo katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Nateete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mugimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase fe aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. wa Mato Estates Management. Eri paati yasooka nali sikkangako mu mpuku wansi kati kuno lwe naddayo nali nkuze. Paati yasooka walenga oyera bwezi? Kwera kweyiya. Wamalayo bbanga ki? mwaka gumu nagenda 2017 mwaka gumu ogwo nga oli mu kweyiya olinayo ssente zewafunayo? Tewali ssente zakutereka kuna zakulya kubanga tolina wakuzitereka tolina layini nga tosaziteeka mu nsawo. Abali abaana baali babba Bati nga babba tosobola tereka ssente ng'ate buli gwoseresa azikubba tosobola gamba munaseresa gwe nga azikubbako. oliza ssente zemakola nga zakulya? Anti eringa okucakala kutandika ssaawa 11 nga mucakala nga buli kimu okikola kasita oba ne ssente. Mukugira awo mukweyiya ssente ki ennyingi zewakolayokko? Waliwo twafunako emitwalo 15 netugabana ne mukwano gwange. Awo ovuddeyo amagye we gajja ne muvaayo? Amagye we gajja ne batugobayo naye nga ne mukweyiya omwo mwalimu era obulabe. Waliyo abasajja nga bakuba kuba bakubako omukwano gwange kufulu n'agwa wansi naye nze tebakubako simanyi lwaki. Katonda yannyamba buyambi kuba yali ayera awo nze nga ogwange gwakusitula bye beeze yali ayera awo
omusajja n'amusanga n'amugamba wano woyera wamu nze nenzira wali ku bbali n'ajjayo kukulu ng'amukutte n'agimukuba n'agwa wansi. Teyafa? Teyafa. Era we namusitula kale baali bamanyira okukubwa bo kuba engeri gye nabasangayo nga baayo. Kati bwe namutwala olwo olunaku tetwakola nakola era engera twasiiba njala kuba tewaali nga asobola kuwola. Twasiiba njala olwo olunaku olwaddako paka waneno bwe baatugoberayo. Kade mukuddayo wano? Mukuddayo awo wasinga okumbeerera ewazibu ennyo kuba nagenda natuuka ssaawa zaali 2 ogw'ekiro. Kati nembuuza awo mu kasitenseni awo erujinji nembuuza omusajja kati kumba omusajja ye yalina empuku gy'ayambukako eyo waggulu. Naŋŋamba wali obaddeko eno ko nze nabeerayokko. Naŋŋamba ebintu byakyuka kati ogenda kusulawa. Nemugamba tewali. Kati ye yali ng'alabyo nga wonoolonda omukozi ku kkubo. Naŋŋamba ajja tugende. Tutuuka twatuukira mu kiyumba kyali kikadde nga temulimu madirisa biki biki. Naŋŋamba weebaka awo nja kujja enkya nkulabe. Ne neebaka. Kati nasangamu abaana nga bebasawo ku tundubaali. Olwatuuka awo bo ne baŋŋamba ffe tukkiridde. Nga nze ne ŋŋamba kaninde oli yandeese. Kati yajja ssaawa 4 kumakya. N'agamba oyo bamuweeyo capati ne bampayo capati ne kasooda. N'agamba olina boots oba toyina? Mugamba siyina. N'agamba olina ofuna boots ne tooki. Obifuna otandika okukola. Naye nga sina wakubijja kuba saayinamu yadde 10. Ate nga n'okutya ntyayo wansi. Nga ntyayo nali sikkangayo. Ng'ate olaba omusajja akkirirayo nga tatobye nga mukalu n'avaayo ng'alinga ava okuwuga mu bidiba. Kati nga mbuuza ki ekibeerayo eyo nga ntyayo. Kati mu kutya awo nga mbeerawo kungulu neebuzaabuza. Nga ate ne ssente sirina kati awo mukwano gwange awo nafunirawo awo mangu mukwano. Naŋŋamba naye wano empuku gy'oliko ssente tebagenda fulumya kati. Ate n'ebyokulya tebajja bikuwa nga tokkiridde kukola. Sooka ojje tukkirire eri emmanga. Waliyo empuku bakuyita kuzaamuula musikayo omukyanga eyo wansi. Ne tugenda n'angulira tooki yali ya 1000 nga ye password eyingira n'ebigatto ne tukkirira. Kati bwe twakkirira tutuuka ku mpuku kasita bakuwa capati yaabwe ne sooda oba owambiddwa oba oyagala oba toyagala oba olina okukkirira. Kati nga nagendanga mulisa tooki eyaka mulisa eyaka. Tutuukawo mala okulya bagamba musimbe layini batuwandiika mu kitabo empuku eringa wali bawandiikira wano n'ogenda wali ne mubeera awo wabeerawo maneja wa waggulu yawandiika. Tutuukawo nziramu okukoleeza tooki ng'eyaka. Tetunnakkirira nga teyaka. Nempapa neŋŋamba maneja tooki teyaka. Naye n'agikwatako nga teyaka ng'ate empya. Nawulira nga amaziga gampitamu sigendangayo. Waliyo amasannyalaze. Waliyo amasannyalaze gati? Anti agakozesa ge bateekako makita ezikuba enjazi eyo wansi ne bulowa zino ezikubayo oxygen nazo zikozesa ago masannyalaze aga genereeta. Tebateekayo mataala? Teba mataala. Tooki yekola ng'ettaala. Kati maneja ŋŋamba
kirira mu abo abalina amataala bajja kukumulisiza balina tooki. Nawulira nga obulamu bunnemeredde naye nga sirina kyakkola. Nzikirira naye nga buli omu ajja ampitako kuba nali simanyidde. Ampitakakkirira wali ewantu waabawala. Mukkirira wansi gundi nga mmeka? Fuuti bugeraageranya naye kati okusinziira oli omuntu ng'empuku agisimidde emyaka 4 5 teba yakumpi zibanga mu 2010 15 weewatyo. Nga mugenda bugenzi lwakuba tebamba okkirira bukkirizibu. Osooka osobola okukkirira ne mu branching kisinziira ewali golodi. Bo bwe bakuba ne balaba sampo yawo wakola ki wakuba. So kola wakkirira n'okola? Nakkirira n'enkola nakkirira n'enkola naye era nga tebyali byangu kuba nze nali mmanyi tukkirirayo ssaawa 2-3 tuveeyo twagenda ssaawa 1 ku makya ne tukola ssaawa ziwera 7-8 nga mpulira amaanyi gampedde. Ne bagamba abakooye mufulume naye nga tetubawa yadde ekikumi. Waliwo omuzeeyi nga wanvi mukulu naŋŋamba jangu tukole wano nze nja kukuyamba. Jjukira bwe babeera buli obuntu bwe bagira babuleeta babupakira mu bukutiya naye buba bungi ziyinza okuba nga twera 4 ogwo omukyanga amayinja ge bakuba. Wansi mba mukolayo ki? Ku mpuku nga yammwe obadde okola babeerayo emirimu nga 3. Abavuga makita abakuba amayinja, abapaakinga kati gw'opaakinga n'oteeka oyo n'ajjawo n'ateeka wali okuliyetinga space oli akuba waali mirimu 3. Oziko ne bano be baleeta tibazze kupanika. Gwe wali okolayo ki? Twali kuba paakinga n'abazaamuula. Abaki? Abazaamuula. Abazaamuwa? Abazaamuula okuzaamuula okujjawo okwambusa waggulu nga bye bye tukola. Nga bali bapaakinga nga gw'okwata n'oweereza oli n'oweereza oli we bati? Si lunaku lumu. Kati oyinza kuweeyo empuku kubeerako abakozi baako be bamanyi. Kati nga bakkirirayo osobola okukola 24 hours oba 12. Kati osobola okukkirira n'ogamba nze ngenze ku paakinga. Kasita obeera n'omuntu avuga makita agenda ogikola ki okukubira omukyanga gw'ogenda opaakinga kuba tosobola kupaakinga bitaliiwo. Kati bayinza okukikolera ekyo wiiki nnamba. Nga muli omupaakinga nga muvaayo ne mubirekayo? Muvaayo ne mbirekayo ne baddamu ne bakuba ne muvaayo ne mbirekayo. Kati ne biwera. Bwe biwera bafuna abalala kuva ku mpuku endala abaagala okukola okujjayo okusikayo. Naye ogwo omulimu guba mukambwe ng'empuku togimanyi. Kuba omusajja akuteeka ewantu nga tosobola kwekyusa okumala essaawa 5. Kwekyusa batya? Ng'ewantu tosobola kwekyusa kalina kuyita ku lubuto. Kati oba weekyusa olaga nga ye space eriwo. Nga kasipeka bwe kati? Ate nze obwe nakolangamu. Kubanga wobeeramu akakafo oba osobola okuwa order nti temuleeta ku sipiidi y'amaanyi kuba batyawo. N'akakafo? Lwaki baba tebakagaziya? Simanyi lwaki tebakagaziya naye nga bwalingamu buli mpuku nga bubeeramu babuyita funga. Era kasita bagamba nti ekukutte oba tosobola giddukamu. Anti bayinza okukkirizayo abantu nga 100 okuzaamula okugjayo omukyanga amayinja. Maneja wa wansi n'abasimbya layini nti gwe beera wano gwe jangu beera wali bwe batyo. Kati baabamu mweyo empuku baba bamanyi nti waliwo obuzibu akafo bwe kali wali ye aba asobola okukeewala. Kati gwe atagimanyi n'okagwamu naye
nze we nabumanyira nga ndaba ate bo buwa emirembe osinga wano kuba wano ne bakusanga tugeze olina obusawo bubiri bukyali awo butudde bw'oba buzibu bayinza okukuba mubeeramu abalawuna batambula wansi wabeerayo space nga nene nga abantu batambulirayo just obaluku sinzira empuku kuba waliwo gye nagendamu eya V-Power nga waliwo ekintu kyenkana nga wonoolaba kalina space simanyi kyagendayo kitya simanyi bakikuba batya naye nga tosobola teekako ddala nga wawanvu kigazi nnyo kugamba ebintu ebibeereyo wansi bagamba nti bafiirayo ki ekibatta oxygen abula amasanyalaze gayinza ovaako waggulu oba generator nevaako waggulu oxygen naabula eri wansi kati ate mukupapa kasita manager wansi agamba oxygen aweddeko wabeerawo okupapa ate abamanyi be basooka oyitawo kitegedde oxygen wansi generator yemuteeka generator kubeerako waya ezigenda ku bulowa kuba mu buli konda bayinza oteekamu bulowa bayinza oteekawo ne bateeka wali eri paka kukkirira wansi eyo kati oziwulira nga zikuba kati bwe zibaako era oba okimanyi ezo bulowa zibawa oxygen atambulira mu pipe ezo bazikubako obutuli era ogituukako nga ayitawo omuwuliro okwata nako bwoti naye buba bungi ku pipe etegeeza bafuna pipe obweti zino ez'amazzi eza black zibakkiririzaamu kati bulowa yo gisibako wooti pipe n'olukoba n'emutwala kati naye tebeemu ziba nnyingi nnyo okukkirira kati kitegeeza bujeeta kasiteevaako nga oxygen yaggwayo kiyinza otwala ndowooza eddakiika nga 3 naye wantu wala wali wala oyinza okukkirira saawa emu n'oyambuka nnya nga bakutumye butumi tugenda oleete kino oyambuke naye muva essaawa nnya waba wala ekitegeeza oba osobola okuva wano paka nga Ntebe saabigezaako ng'otambula butambuzi nga tolina wooge nga tolina kyokoze ng'okkiridde bukkirizi notambulirawo essaawa nnya kuba wotojja kujja mbu otambula butambuzi oyangu byamadaala kwewalula kwavula byonna mu ebiri waliwo otasobola yitango teri nnyo kutambula ng'otambula weesimbye tewaliiwo nnyo amaanyi bwe gakuggwamu eyo tosobola kufiirayo tosobola kufiirayo kuba beebakayo osobola okwebakayo twebakangayo nemusuulayo naye olunaku olwasooka seebaka kuba natunuliranga enjazi bwe nti ŋŋamba wano nenfa tebasobola kujjayo terikisobola kujjayo wabayo enjazi luba lwazi teba ttaka liryawo luba lwazi nga mugundi omwo mugunnya gwe basima ziba njazi ate ziba kubanga ttaka singa bafiiramu nnyo waliwo ko abantu bafiirayo nga gy'oli mpoziko bano bebakubye ne bamutwa ejjinja nga limukubye nga tasobola tambula ne baweekamu weeke ejjinja nga likumukubaabatya anti kati veini zalinga zanjawulo kale ebikubo byalinga byanjawulo ogenda owulira obanga mwayambuse dda waggulu nga waliyo abasigaddeyo bakuba kuba balinga bangi abakuba ogenda olaba ng'oli bamuleetedde ku mugongo ng'akutuse omugongo tasobola ttambula bakutukanga emigongo kikutuka n'abalala ng'asobola ozirikirayo ne bamuleeta ne bamwebasaawo waggulu kati nga bitiisa nnyo ate nga empuku efiiriddemu omuntu ate eyo gye bettanira bati ati ndowooza nga yebeerako golodi omungi kasefiiraka omuntu
kubanga teri asobola kunenyamba omuntu afudde. Lwaki? Tosobola munenya kati ate ne wabanga yakutiddeyo wansi. Kwanza omusajja yaŋŋamba ne tukuba golodi n'ondaga amaddu nkutta ne nkukubirako ebinnya ne ŋŋamba byamukubi kubeera siggwa abaasoose. Sikitegedde we mubaayo mwekka wansi ne mukuba golodi. Anti golodi wa bika bingi. Kale engeri gy'omufunamu wa mirundi mingi. Osobola okukuba ne mumugwako ng'agudde ku mubisi gw'enjuki ng'ali awo. N'omulala nga ye mulina kukuba mayinja ne mumutwala ne bamukuba obuwunga ago amayinja ne bagakuba obuwunga ne bagooza ne macule ne bakamula macule ne bajja mu golodi. Kati ono gwe bagwako obugwi oyo yasinga okuttisa abantu. Kuba oyinza okuba ne ssente z'oteetegekedde oyinza ozifuna nga zikussa. Anti ngamba abawammwe abakuba naye kasita osobola omuyisaawo waggulu kuba waggulu bagenda okukubuuza nti waggulu oba ogenda muyisaawo waggulu omanyi septic tanka ebwo obujja obubeerako ke baggula n'oyingira ne basibawo n'ekkufulu. Kati era okujja olina okukonkona. Basibawo n'ekkufulu? Basibawo n'ekkufulu asikaali n'abeera wali. Empuku ebaako ssente ng'ekuba golodi mungi abeera n'emmundu. Kaliweze ngo mukubiddeyo wansi wano wansi waggulu oba ogenda muyisaawo otya? Woba anti ffe baatugamba wano twajja kunona twajja ffenna kunoonya bugagga. Gwe bw'ofuna woyisa golodi genda. Naye byonna bya mikisa. Waliwo abamuyisaawo? Naye naakatuuka waliwo awo mu mpuku eyali etuliraanye musajja naye erambo yayiya akajja n'akwata ne babba gulamuzi 2 oba byali 250 ne bawaako asikaali ndowooza gaali 5 bonna ne badduka n'asikaali n'adduka. Naye bakukwatako? Ne bakwata ne bakimanya toyinza nakusomoka. Mu mpuku yamwe tewali yamugwakoko? Tewali yamugwako. Ebirembe bino bibeera omugagga abeera omu? Bibeera n'abagagga ab'enjawulo. Ng'oli yavunaanyizibwa ku mpuku eyo awo kugiwa emmere capati ne gundi. Ebyamasannyalaze yasasula ebyuma ebiba bikuba bwe bityo. Bangamba nti nno gye mubeera eyo mu gundi eyo tebabakiza masimu bituufu? Eyo wansi era oba ogenda gyonoona bwonoono. Ngamba nti nga muvuddeyo awo eringa nga kampu. Oba naye obubbi buba bungi oba olina kugisusa ku kyaja eyo kuba kyaginga. Kuba oli asobola okujja n'akukwata buli bw'ayagala ekiro. Nga webase? N'akuggyako kyayagala. Ate teri bya mbundoope biki maanyi go gwe wookaluba nga bakkalubira. Bakozi bannamwe be bababba ababbi abava eno? Bababba ate waliwo n'abaveeyo ne bajja ne bababba. Mu kuyingira ekirombe kino tewabaako geeti asanga yayingira? Kasita oba n'amaanyi n'omutima ng'osobola okukola. Balemanyi nti bateekawoko geeti nga sikaali kubaako geeti nga kwaza gwe mukozi wa wano? Asobola okubuuza oli wa wano naye nga tekuba geeti n'omugamba nze kukola tayinza kugoba. Ate wentuukayo njogeze nga nzijja kulaba bulabi nesikola? Osobola olaba naye nga ebyokulya byabwe toliiko. Osobola obeerawo n'olaba ne bakubuuza oyagala ki kasita obanyonyola njagala kulaba n'obeerawo. Gwe ki ekyakugjayo? Sente wali ozifunayo? Jjukira ffe abaali bakola egyo emirimu abatakuba ebyo byuma babawa guno omucanga ogubeera mu golodi omutono. Titugeze babawe ekkutiya emu mugenda gigaba n'abantu tugeze nga 5. Golodi abamu gwe mugabana. Tebabawa kaashi? Babawa mucanga. Oyo golodi abavuddemu gwe mugabana oba ofunye 10,000 olwo olunaku luba lwagaanye. Ate nga
bakikola buli luvannyuma lwa wiiki lwe batwala omusenyu eyo ku gundi kadibo gwoza. naye nga zino ennaku endala muba nga temukolera ssente. Oba okolera mu kyanga okkayo n'okola ne babala nti gwe wakola ennaku ziba za ssente naye nga teziba za buliwo. Ne bakubuuza wakola ennaku mmeka nti ennaku bwe ziti nti buli lunaku lwa nnusu oba tugeze emitwalo 2. naye kwegamba ebintu ebyo bya mukyanga. Oba okolera emitwalo 2 nga muvuddemu era emitwalo 2 mugabana ezo. Teri agenda tojja zitwala wekka. Tugeze singamba wansewo ng'afunyeyo kagolodi kange nga kayinja bwe kati ne kapika mu nsawo. Wova baba kebera. Kayinja nga kali. Nga kano. Akagolodi ne nkasanga. Ogolodi munene nnyo. Oyaba munene nnyo. Nyate. Tugeze ne wofuna bwe kati. Oba osobola okudda ewaka. Bwe kati. Oyaba munene nnyo oyo yassa abantu waati. Bote kugambo yaba abako bugagga. Ate bakebera. Bakebera buli we balaba nti osobola oteekawo. Tebola bakumpuku tekubaako bakazi. Bakebera omusajja yambala giraavuzi nakebera buli wayagala mukamwa buli wamu gwe womanyi kuba eri baba basajja bokka. Teri kupakira mu gundi teri kuba ndoli. Ndoli ogimanyi. Bino ebyokweka tosobola kukweka. Tuze nenfuna akantu kange nga bwe kati nenkasonse kayene mu kabina. Watatuuka watasobola kukwata kuba naye akwatayo. Watasobola kukwata okateekayo nga tatuukawo na lugalo. Naye ate abalina omutima ogwo batono. Nze sisobola ekyo. Kuba ne mukamu era abaakeberamu n'akwata. Ate wenkamira. Awo oba oyiseewo. Naye ng'osobola okukamira. Ku ssente. Kamada, akantu bwe kati tosobola kukamira? Kisinzira kalimu ssente mmeka. Kati bwe kati kabamu ssente nga mmeka? Kayinza obeeramu emitwalo nga 2. Ate baba bakaseera. Baba kaseera. Kaba kanene. Ndaba kaba kanene. Mbunjira bwe kati nakavaamu kakadde. Bapima bupimi tebakuwa buwi. Bapima bupimi. Gulamu ze zivaamu. Buli gulamu bayali ku mitwalo 12. Gulamu emu. Kati wakabaamu gulamu zinga mmeka? Kayinza okubaamu nga 2 wekati. Kiki wakolayo? Ebbanga yamalayo mu kirombe kiki wakolayo? Kiki olagawo? Tewali. Kuba ne ziri eri ssente nazo. Za mikisa golodi ye wa mikisa. Oba toguyina osobola obeerayo emyaka gyonna nga tolina ky'olina. Just okola za kulya. Naye omuntu ajja n'omukisa gwe. Kubanze waliwo omusajja eyajja nakkirira. Kasita bakuwa veiniyo nti ogenda kukola awo. Yajja yali talina yadde kyayina naye mu nnaku 2 yajjayo bakakadde kamu emitwalo 7. Nnaku 2? Atya. Anti ye yakuba gundi we n'amugjayo. Wokuba bwoti n'ojjayo n'otwala? Osobola okukuba n'obagamba nze ndi bubi. Oba omanyi ng'ovuga makita n'obagamba nze ndi bubi kanjjayo ono gwenzize kamugjayo n'oteesa ne bakuwaako. Kati gweoba n'omukisa ako ke bakuwadde oba lubatu taliiko nti bungi bwa mukyanga. Oba lubatu osobola okugyamu ssente z'otasuubira. Mbadde manyi nti n'okuba oba mugagga n'akuwa ssente. Omugagga oyinza n'omumala omwezi nga tomulabye waawo n'obutamulabirako ddala. Nga ye alina bamaneja ababeerawo. Ki ekyakugjayo? Mirimu gyali gy'amaanyi nga tosobola kukola nti okole leero okole n'enkya. Mu wiiki ng'oyinza okukolamu ennaku nga 2-3.
ekyo nekikujjayo kubanze mba mmanyi obanga akasente okafuna obeerayo bimalamu amaanyi kati gweoyinza okukola n'okola ennaku nga nnya ne bafulumya omukyanga ne bagutwala ogenda owulira bakuwadde emitwalo 2 ebyo ebyasinganga otabula abaana ne bagenda mu mpuku endala wezito bwe bati bizibu ki byemufeesinga eyo obeere ng'oggyeko oxygen okuggwayo ebizibu enjala nnyingi kubanze ogwasooka okukkirira eyo mu mpuku eyo gye baali bantutte nagamba kankole kasita zinawera we tunaaviirayo wetu ne batuwa nga manyi babaweerawo waggulu sente bwe banaatuwa yadde enjala ennuma kuba bakoma okugaba capati eyo sawa batuwa ku makya saawa emu ne batuddamu saawa 7 ne tuvaamu saawa 2 ng'ate teri kutuula mbu otuddeko wali tosobola muba mukola omanyi okasuka buloka we bati na biri we bibeera kati bwe twayambuka waggulu nga nze mmanyi bagenda tuwa ngende ndye batugamba sente za lwakuna nga twamugjayo ku Mmande oli mupya tolina wakujja kyakulya ate neeri ku mpuku we balaba tokoze eyo gye natuukira nga tebasobola kukuwa kwegamba ng'enjala nnyingi baatuyita eyo wansi ne batuwa buli omu emitwalo 4 guno wamalayo emyaka emeka saawangalayo nnyo ndowooza gyalinga emyezi 5 ng'ate yo obulamu bwa wansi buzibu nnyo nga ndaba buzibu nnyo ate osuubira okuddayo sisobola kuddayo sisobola kuddayo kale ebizibu byenalabirayo bingi kati mba sikyayagala kuddayo eyo. Quest Before Media tugusa ensonga bubaka kibo wakuba bavubuka abaliyo nga beegomba okugendayo okukola obubaka olina okuba nga ye option yokka gy'olina nga tolina kiddako nga kyekyo kyokka ky'olina nga transport yekka gw'olina akutuusaayo. Okay, Quest Before Media tugusa ensonga bwazagodo giwulidde muno buli omu kyasanga kyayogera naye ebyo bintu ebibeerayo si byangu. Mulimu abagaggawaliddeyo, mulimu abafiiriddeyo, abantu abasinga bakoseddwa oba nti kyebawuddeko ate mbu godi agenda akendeerayo sayidi zeeyo nga abantu bakyali bakyatetenkanya. So gwe omuvubuka ali eyo emirimu mingi kisobola okukola n'ofunamu akasente nga nono wakugambye nti buli omu n'omukisa gwe tomanya yasobola okuba nga teyafunayo yadde 10 kale tukugaana nawe n'ogenda yate n'ofunayo omudidi. Nze muzukulu wa Kabajja Quest Before Media tugusa ensonga Ziwa and Sons batuteekamu akasente basangibwa ku Mukwana Arcade awo balina kalonda yenna owa beddings. Twagala okutumirako bonna ba Asla abapambana n'obulamu abakozi Mukama abayambe mbere nga ate mufunamu. Naye gwe muvubuka ali eyo tuyiye ekyokukola bangi abaagala okubba abantu be bakoze tusaba bitumye guno omwaka omupya tubeere nga tuli bakozi. Nze muzukulu wa Kabajja Quest Before Media tugusa ensonga mbere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors,
mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.